Mbaniriza nembebaza okubanga mutwegaseko akawungiziko olunaku lwa Sunday enaku z'omwezi tambudde tuli mu 26 omwezi gwa mwenda omwaka 2021 kitegeeza nti omwezi ogw'omwenda tugumazeeko tuyingira omwezi ogw'ekkumi. Nkimanyi nti bangi abafunye ebirungi oba obuwanguzi obw'enjawulo ate nga n'abali mu kusoomozebwa okutagambika nabo be bangi n'ebiseera ebisinga singa owulira ekigambo kyange nti buli olwanga oli mu mbeera ya kusoomozebwa okusomozebwa kweyitamu kitwale ng'ekimu ku nteekateeka z'olina okuyitamu okutuuka ku buwanguzi bwe weetaaga. Tosobola kufuna buvumu, tosobola kumanya maanyi, tosobola na kumanya baani b'olina okutambula nabo, n'abo b'otambula nabo ku lwale toyinza kuba ng'obategeera okuggyako ng'omaze kutuukako mu kusoomozebwa. Abantu bangi agenda okumanya nti talina mikwano ng'amaze okufuna obuzibu. Abantu bangi agenda okumanya nti bulijjo bayita mikwano gye babulimba. Agenda okumanya nti bulijjo bayita ab'eŋŋanda baliwo mu mbeera ya ssanyu ng'amaze okufuna buzibu. Obusabanga nnyo Mukama n'akuteekako mu mbeera esoomooza wabula ng'asobola oggikuggyamu. Kigenda kukuyamba nnyo okumanya baani ddala b'otambula nabo okusinga okutambulira mu comfort zone n'olowooza nti buli muntu mukwano gwo. Si buli akusekera nti aseka byalaali. Abantu bangi baseka kubanga bwe bataaseke bajja gamba nti gundi lwaki tasese naye ng'emitima gyabwe tegisese. Waliwo enseko ez'oku maaso, ne wabawo enseko ez'omu ddoboozi, ne wabawo enseko ez'omu mutima ng'omuntu ddala asese mu mutima era ng'asanyuse. Abantu abamu bamwenya, okumwenya bakuteekateeka, okumwenya bakutendeka, mwenyaako naawe, mwenyaako. Si bwe bati bwe bamwenya kitegeeza nti ensoko ze tulaba wano ezo za bulijjo za makwekansaamu. Naye tewali muntu gwe bagenda kutendeka kuseka na kumwenya mu mutima. Singa kyali nti abantu abaseka ennyo be b'ekisa nandikumenyeddeyo nga basatu. Kyokka singa kyali nti abantu abatasekaaseka battima Lugonvu yandibadde omu ku b'ettima naye simanyi oba nina ettima kubanga enseko zange eza wano ntono. Nina enseko nnyingi ez'oku mutima. N'olwekyo olina by'otagenda kutegeera okuggyako ng'omaze okufuna ku bizibu, okuggyako ng'omaze okuyitako mu mbeera enyigiriza, okuggyako ng'omaze okuyitako mu mbeera esoomooza. Singa okeera ku makya n'okuba essimu, abantu b'okubira essimu bameka basobola okugamba nti tofaayo kandabe bwe tugenda okuyiiya. Muganda wange Paato, mpa ku simu yange awo kankugereza ekintu kino live. Ebiseera ebisinga gezaako weeteeke mu buzibu ogambe nti kankubire gundi ndaba oba anantaasa tulabe oba asobola okukutaasa. Osobola okukebera mu masimu g'olina nga temuli simu gy'osobola gamba nti ono bwe mukubira asobola okunnyamba. Kangezeeko omuntu ono omu yekka tulabe. Abantu abasinga ojja kwekanga ng'essimu yejjudde phone numbers, contacts, naye nga bw'onoonyamu bameka abasobola okutegeera ky'oyitamu ne bagamba nti tofaayo katusale bwe tutya amagezi. Okuyamba tekuba kwa ssente kwokka. Waliwo okuyamba okwokukamfatinga, ne wabawo okuyamba okw'okukulaga solution endala, ne wabawo okuyamba kangezeeko nkubiraani wano kubika kangezeeko kwono kikole obeeko gw'okubira. Bameka abasobola okubeererawo ng'ofunye obuzibu? Si kya makulu okubeera n'emikwano ng'obala mingi naye nga okoma kugibala nti ono n'ono ng'onoonya omuntu gw'osobola okugamba nti ono asobola okunnyamba mu buzibu bwe buti ne bwe buti. Ebiseera ebisinga obanoonya ne bakubula. Does not answer. Kati nkubiraani omulala ndowooza olaba osobola okuba mu buzibu n'onoonya simu ki gy'okubako n'ekubula. Mu bwongo bwo olinamu abantu b'ogamba nti ono singa njogera naye asobola okunnyamba.
mu bwongo obwo obalina mungoga nti kakati ono asobola okuntaasa bwa tuzikebera noga kakati mu muno mwonna ani ddala wange n'omunoonya nga tomulaba asobola okuga nti nyinamu ekizibu kya mitwalo 5 kankuyambe kankubira ono tulabe oli bwe mukubidde does not answer kakati kansooke nnoonye ennamba endala gye nsobola okubako njagala okigezeeko osobola okuba n'ennamba eziri mu 100 naye bameka b'osobola okukubira n'omugamba nti njagala onnyambiseyo akasente bwe kati wuuna azzeemu ankubidde naye kansooke ngezese n'ono yesebo gyebale muganda wange gyebaleko kale kakati obitegeera nyinamu okusoomoozebwa nja simanyi bweyimiridde naye oba osobola okunfunirayo emitwalo nga 3 nga tugenda kuyiya bwenzikuwa maaso awo nga 3 mitwalo nga 3 abiri kale neyanza kiba kinkolera kantetenkanyizeeko ewala ndabe ogenda kuntera ku Airtel yange gega bulijjo Sentongo Fred dakiika nga 10 okay kale nja kujjukiza neyanza kale abantu abo bayina kangezeeko noono final amaze najja kangezeeko mukubire kankozese eno yennyini 07 amaze nanzirira 07 06 is on another line alabika bwana nkubira well and good naye mbadde njagala kujjirayo kifaananyi ekituufu kubanga emirundi mingi twetaaga okumanya ddala nyina abantu 100 naye abantu 100 baliwo olwa ekyo kyendi waliwo abantu abagenda okubeera mu bulamu bwo unaakubye omutaka ogamba otya kati wafunye essimu endala sente zaaweze kati ngakubanjizako tekyakwata nedda muganda wange nti olwomanya ne airtime sirina ate deta muna oki ekiriwo kakati ensawo enzibizi eri eti anjagalayo emitwalo nga 10 nti ensawo enzibizi ensawo enzibizi eri eti anjagalayo nga 10 leero naye kawungezi wungezi oba enkya kumakya mu dakiika 3 kale tofaayo teeka kweri gy'omanyi kale naye tosaako obadde butereevu ku mpewo mbadde oli ku Lugonvu show ono Joshua Musaasizi Nsubuga mbadde ngezaako okulaga abantu nti tuba n'ennamba nnyingi mu masimu naye bantu bameka gw'osobola okukubira n'omugamba nti nyina ekizibu nagamba nti nsobola ne bwaba nga takuwadde senaga nti kangezeeko tulabe mbadde ngenda kutya nga on disappoint ze naye sente tozisaako soko otumire ku Munnayuganda tumira ku Munnayuganda akuwulaba n'akuwuliriza musajja mulunzi wa nkoko nga n'enkoko zituuseewa kale beera bulungi
tebasobola yembeera gye mbadde nkulaga nti kajja kuvaako abantu obadde ozaagala ddi ekomande nyina gwe nyina okusasula naye kandaye bwe nkutatenkanyiza ngenda kuteeka si lwakuba alina naye lwakuba asobola okutegeera wabula naawe kennyini weezimbemu embeera ng'abakuwa tebakwekengera waliwo omuntu nga tagwana kuweebwa nga bamutya olinaga nti oyo kwozimu watugenda kuddamu zirabako nti oyo nange mubanja nammwe kennyini muzimbe trust ekifaananyi kyammwe mukiseeko obwesige eri abantu ng'omuntu bwakulaba takwekengera ng'omuntu bwakulaba tasobolaga nti naye omuntu ono nga simwesiga bulungi kyetwetaaga kyokka olunaku olwaliro buli lwa Sande tubeera mu katabo ak'obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okwefumiitiriza success and failure based on reason and reality. Twakoma ku muko gwali gwa 27 nga tumaliriza omutwe ogamba nti amatiga nga tugenda ku mutwe ogamba nti ebisoomooza tosobola kubeerawo mu bulamu bw'ensi eno nga tolina bikusoomooza. Tosobola kutambuza bulamu nolowooza nti ogenda kutambula ku museetwe kwokka. Olina okusanga ebintu ebigenda okusoomooza otuuke n'okugamba nti lwaki najja ebweru, otuuke n'okugamba nti lwaki nasaba omulimu mu kampuni eno gye ndimu, otuuke n'okugamba nti lwaki najja mu Kampala, otuuke n'okugamba lwaki najja mu kyalo, kubanga obulamu obusoomooza buli kaseera bubeerako. Tosobola kubanga weewala obulamu obusoomooza mu mbeera eza bulijjo. Waliwo n'obucreating bw'abantu, challenges ezimu zicreatingibwa bannaffe nga baagala tulaba nga tusaanawo, naye bw'obawa omukisa bagenda kukusaanyaawo. Bw'owa ebisoomooza omukisa bigenda kukusoomooza bikusaanyeewo. Ebisoomooza katulabe biki omukulu bye yatuwandiikira. Yagamba nti nsobola okunnyonnyola okusoomoozebwa ng'akaseera ako akazibu k'osanga ng'oliko kyoyagala okutuukako oba okutuukiriza. Abantu abaalemererwa ebiseera ebisinga batya okwaŋŋanga okusoomoozebwa era tebaba beetegefu kuyita mu mbeera bw'etyo. Amazima gali nti omuntu ow'ekikula kino waakiri asalawo n'atakola kintu singa amanya nti mu maaso eyo kijja kubaamu obuwonvu n'obuko. Abantu bangi balemereddwa okubaako bye bakola kubanga balina fiya nti bajja kusanga ebizibu. Omuntu omuyabayaba era omunafu era omuwuyawuya ali awo omuyengeyenge nga tannalengera birungi biri mu maaso na zaabu ali mu maaso asooka kulengera bizibu byagenda kuyitamu. Wadde ogamba nti omulimu ogufuna, wadde ogamba nti birungi, naye ate waliyo kino. Yes, kubanga tolina gy'ogenda genda, tolina ky'ogenda kukola, tolina bizinesi gy'ogenda kutandika oleme kusangamu bisoomooza. Era abantu abanafu kyekiri kyagambye, amazima gali nti omuntu ow'ekikula kino waakiri asalawo n'atakola kintu singa amanya nti mu maaso eyo kijja kubaamu obuwonvu n'obuko. Abaalemererwa ebiseera ebisinga batya n'okutandikawo ebintu ebipya olw'okutya ebizibu bye bayinza okusanga nga batandise. Kye bakola bagumira ku ekyo kye balina oba kye baatandikako edda. Babanga musu, bakozesa ekkubo limu era bangu bakutegeera kye bagenda okukola ne kye bagenda okuzzaako. Nakigamba nti wandifubyenga nnyo mu bulamu bw'ensi eno ensi nga tekutegeera. Naye omuntu tulina okutegeera ebintu byakola sente zize. Owaye nange yannema okutegeera. Abantu balekaawo. Abantu lwe balowooza nti olina sente nga tozirina, lwe balowooza nti tolina kaseera kazibu ositule ekizimbe, abantu basuule ku ddalu. Abantu basuule ku ddalu. Ate abantu bangu okugwa eddalu singa okola kye batakusuubira kukola, singa lwe bakusuubira okubaako kyokola tokikola.
bagenda kutauka nga tebakutegeera naye omuntu omunafu n'omutiitiizi akozesa ekkubo limu tasobola kugamba nti ntandise akaduuka sizoni y'emmwanyi kanzisuubuleko aga nti bwe zinansala kakati Birimu ye asuubudde ne Tebyasa asuubudde ne Yozefu asuubudde ne Nsamba asuubudde ne Balina asuubudde ne John asuubudde nange nsuubule zijja kudiba amasimu ge China gadiba China eggwanga erisinga okufulumya amasimu amangi naye amasimu ge China gadiba ate tokolanga kintu ng'olabidde ku balala nti kubanga gundi yakikola n'afuna mu mutima bw'okisomya okiwulira nga kisobola okufunira kubanga okuteekateeka bizinesi n'okugitegeera kutandikira mu mutima gwo w'omanyira amaanyi g'ogenda ogitandisa kubanga yegwe nannyini kapita agitandika ekyo bw'okitegeera obulamu bugenda kwanguyira olinga anaalemererwa omukisa ne bugumujjira era abaagulabamu obuzibu siwenga omuntu aliba omwavu n'omukisa agulabamu obuzibu ate alifuna n'obuzibu abulabamu omukisa tavuma mirimu bambi gimutawaanya akola abamwogerera abaleka n'abayitako ne bakuba ensaalwa nti we yatandika kale mulaba timumulaba kwevuga mbu n'omulimu gwe yasooka ngumanyi ate ne babinyumya tebatya kuswala okyali mulamu otemya n'abafunye gye bayise omanyiyo lwaki totandika sente mirimu simboozi leka kuwa sente myaka nti wegibula muguno nga nzita ne bw'ozinoonya tomanyi gye ziri kale ne wezikubuze yongera tibuuza gw'olaba ng'omugagga alina by'otasuubira kufuna ajja kubuulira wa gye yayita nga yali bubi okusinga gwe kati weeraba ng'eyalemwa buli lukya n'onafuwa omutima olimba teweemala mu maanyi yimuka tonnabakkeerewa simanyi kuyimba naye amakulu omuntu aliba omwavu n'omukisa agulabamu obuzibu naye alifuna n'obuzibu abulabamu omukisa olinga anaalemererwa omukisa ne bwe gumujjira era abaagulabamu obuzibu so nga omuwanguzi ye ne mu buzibu aba alengera emikisa nga gye gimwetoolodde wakati mu kaseera ka covid n'okulemererwa ng'ebisaawe babigadde omunafu agamba nti tufudde waakiri kangende ku deportation center bansibiraawo banzize ewaka naye alifuna agamba nti ebisaawe babigadde siyina gye ndaga ne Uganda bagamba eggwanga liggale lwaki songezayo contract bagenda okuggula ebisaawe ng'eyabadde agenda okudda n'obukadde 5 awezezza obukadde 9 abaalemererwa tebaba na kigero kya ssente ze bayinza kugamba nti kati zino zimala okubaako n'ekizitandikawo waneewantu ogenda kuwulira buli kaseera bagamba ezo ssente ntono ezo tezimala bizinesi ki ey'akakadde bizinesi ki ey'obukadde 2 taka ki gye nsobola okugulamu buno obusente abaalemererwa tebaba na kigero kya ssente ze bayinza kugamba nti kati zino zimala okubaako ne kyezitandika buli kadde baba n'ekyokwekwasa bwe zibanga ensimbi ezeetaagisa okutandika ekintu nnyingi bagamba nti mpitirivu nnyo okuziteeka mu kugezesa togezesa ssente yo obukadde 3 obuteeke mu kintu ekyo bwe kifa abantu balina bizinesi zaabwe onyumya bukadde 3 bwe bufa kalira ka mwana never fear to take a risk ebiseera ebisinga ng'ogenda okutekinga risk fuba kwetegereza naye totyanga bwe zibanga ensimbi ezeetaagisa okutandika ekintu nnyingi bagamba nti mpitirivu nnyo okuziteeka mu kugezesa ate bwe zibeera entono olwo ne beekwasa nti ate ntono nnyo era nti tezikola makulu oli bw'omugamba nti ettaka lya bukadde 4 nti ki
ezo zonna ate bw'omugamba nti lyabukadde 10 nti weeyo eyo mu kyalo kati n'osigala nga weebuuza nti ki ky'ogenda okufuna bwe ziba nnyingi z'atalina alaba nti nnyingi era aga tosobola zisaamu bwe ziba ntono nnyo aga nti kati ki k'ogenda okukola mu gundi eyo ako katono bwe buzibu omwavu buli kadde tabulwa kyakwekwasa ku nsonga ezikwatagana n'okubaako kyatandikawo ekiyinza okuvaamu ssente buli kaseera weekwasa abantu abalemererwa n'abalala abaavu b'ebirowoozo bayiya nnyo n'okusinga kakensa asomesa ku yunivasite so nga bwe gutuuka mu kuteeka mu nkola bakola kino n'okusinga muzibe w'amaaso balungi mu kwogera naye bagambe bakole balungi mu kwogera abakubi ba pulaani amabaati yazimbya meeru lwaki yateeka kaago enyumba lwaki yagitunuza yugweyo wagitunuzaawa wangi lwaki yaguza empigi guwagulawa lwaki azimba ennyumba ya mizige ya ruumu 3 yandizimbye ya 4 kubanga kati ate bwe banajja bonane gwe wazimba yemeka wangi era obasanga nnyo nga bagamba nti nze n'enfuna oyo zaalina singa sikola ebyo kyovola abannanga abagagga tebalina magezi tebaagala kuwabulwa lwaki teweewabula wangi lwaki teweewabula anti abagagga tebaagala kuwabulwa gwe weewabule okole by'olaba bye bandikoze tosobola kuzimba kalina nabwe n'ogitunuze waggulu ezo kalina tezikyali ku mulembe ozimba kakalina ka myaliro 3 tolengera ebizimbe bya hamu 2 n'ozimba kikalina kya myaliro 5 eyo yonna waggulu eyo waggulu wajja kufa ku ssente zigenda okufiiramu wamuwozeeko mmeka wangi okyali mugundi ogule mmotoka empya yanduguze enkadde natandika n'enkadde obusente busigadde n'abusuubuza kuze yaguzeemu mmotoka amuwoze mmeka z'okubirako pulaani kyekiri kyatugambye abantu abalemererwa n'abalala abaavu b'ebirowoozo si abaavu naye abaavu b'ebirowoozo bayiiya nnyo n'okusinga kakensa asomesa ku yunivasite so nga bwe gutuuka mu kuteeka mu nkola bakola kitono nnyo n'okusinga omuzibe w'amaaso singa bwe mwogera bwe mukola singa ensingagga batera okutwala obudde bungi nga balowooleza ne ku kintu ekirabikawo ne bafundikira ng'emikisa gibayisa emyaganya gy'engalo tebatera kukeerewa nnyo wadde okeere ennyo okubaako omukisa wabula babeera waawo nga balaba buli kimu ekigenda mu maaso kyokka ebiseera ebisinga baviiramu awo ng'ogusima ebbumba akugambye tebatera kukeerewa nnyo wadde okeere ennyo tebakeerewa ate tebakeera okubaako omukisa wabula babeera waawo nga balaba buli kimu ekigenda mu maaso kyokka ebiseera ebisinga baviiramu awo ng'ogusima ebbumba abantu bangi gye mulaba emuyenga ne gye mulaba mu nabbingo ne gye mulaba mu katende ne gye mulaba mu maya ne gye mulaba mu nsangi ne gye mulaba enateete ne gye mulaba empigi ne gye mulaba ekyengera ne gye mulaba ewakiso ne gye mulaba ekakiri ne gye mulaba ewakiso ne seeta waliwo ababaddewo nga poloti eza layisi zisalwa weebali tebakeereye naye tebakeera okubanga bassa mu nkola era bamaliriza baviiramu awo nga bagamba nti kale wano waliwo poloti ez'obukadde 10 ezo z'olaba olaba abasajja batadde ziikalina awo wali mu bukadde 10 Lugonvu yasalawo mu 221 nga wa bukadde 10 ng'omubuuza nti n'ogulako mmeka nti ate nazirina ate ne babinyumya tebatya kuswala ku ludda olulala omuntu ng'ebirowoozo bye biraba buwanguzi mu buli nsonga
ne mu kiseera eky'okusoomoozebwa era endaba ye ey'ebintu tekyuka wadde kusoomoozebwa tayimirira tabeera nga bano abagamba nti covid atukosezza katulinde covid agwe embeera eddemu etereere era abaalinda siriimwa gwewo bawase baafa tebawasizza kubanga covid tetumanyirwa agenda kuggwawo olinze covid agwewo situka n'eki ekiriwo noonya mu covid ki ekiriwo kubanga abantu bagagawalidde mu masiki abantu bagagawalidde mu sanitizer wangi buli kaseera kolaba akasoomooza gwe zibula amaaso nti naye wano ewazibu bwewati kiki ekiriwo mu buli ewali obuzibu wabeerawo agenda okifunamu alengerera ewala nga mukyakaaba mukyakungubaga ng'afudde bubi we wabeera akuba omukulu w'ekika omukulu w'olujja akama nti mbadde ngamba nti tugende wali waggulu tunonewo sanduuko ziri 45,000 ontegeera mbadde ngamba tugende wali tunonewo sanduuko ziri 45,000 olwo kitegeeza nti mu kufiirwa ye alabye mu bizinesi ate nga teyeewalika mbadde ngamba nti tugende nze mutule wano temulabanga ne mu kufiirwa mu byalo ababoodabooda bakola nnyo kubanga mu buzibu balabyemu zaabu nobeerawo nti twafiiriddwa tetugenda kukola abanaakola bagenda kukuyitako mu nnyimbe abantu batunda nnyo capati mu nnyimbe abantu munansonyiwa abayisiramu naye buno obuntu kizibu nnyo genda ku lumbe n'otalabawo misito eno bakaaba buli agasangulaga nga kyolotirwa mmeka nti lwa 5 tulina n'olw3 ng'amugunya kitegeeza nti no si nti asanyukidde okufa naye alabyewo omukisa n'amala okungubaga nti bannange nga kitalo nnyo mawulire nga si malungi banaye nga byazze bubi kitalo nnyo mukama atugumye naye tufiiriddwa omwana abadde omulungi olumala obbabuuzaako abawa n'amabugo ag'ettaano era ne bagasoma n'aziika n'olubugo olukalu ne wamu n'ensimbi 50,000 n'amabugo ga 50,000 olumala okugaba w'amabugo ag'e50,000 olwo abasizeemu akati kamu ng'addayo wali ku kyokero kye ng'agiteekako ebbabe nga lifuumuuka kitegeeza nti wakati mu kufiirwa alabyewo ekirala bwe tunaagamba nti kati embeera nzibu tulinde embeera eterere bulindamu embeera eterere ebintu biterere onaagenda okuzuukuka ng'abantu batambudde dda era abantu bagenda okuzuula nti abantu batambula n'obudde obw'ekiro nga gwe yabadde alowooza nti anaamulaba ku makya bamugamba yasimbudde ku nnya ez'ekiro ali Kampala ne tugamba nti ne Kampala abantu batambula n'ekiro abantu batambula n'olwekyo teweebaka akugambye mu mazima obuwanguzi butambulira wamu n'okulemererwa era nga toyinza kweyita muwanguzi bw'oba tolemererwangako ontegedde obuwanguzi butambulira wamu n'okulemererwa era toyinza kweyita muwanguzi bw'oba tolemererwangako bizinesi tuzitandise ne batubba bizinesi tuzitandise ne batufera tusabye emirimu ne bigaana naye bw'onaasaba omulimu ne gugaana ne wali ne gugaana n'obivaako olwo ogenze ntya nti emirimu nagisaba gyabula emirimu gya mwana wa gundi oyo yo omwana wa gundi eyasooka mu baana ba gundi abo yani yagumuwa tosobola gamba nti oli muwanguzi nga toyitangako mu kulemererwa buli muntu gw'olaba omuwanguzi ayise mu bingi by'otayitangamu ke kali akayimba ke nayimbye nga ninga abolooga naye nga kalimu amakulu buuza gw'olaba ng'omugagga alina z'otasuubira kufuna ajja kubuulira wa gye wayita ajja kubuulira wa gye yayita nga yali bubi okusinga gwe kati weeraba ng'eyalemwa buli lukya n'onafuwa omutima olimba teweemala mu maanyi yimuka tonnabakkeerewa buuza gw'olaba ng'omugagga alina z'otasuubira kufuna ajja kubuulira wa gye yayita
nga yali bubyo kusinga. Olowooza akeedi eziri mu Kampala z'abaana b'abameeya, olowooza akeedi eziri mu Kampala z'abaana b'ababiliyoniya, abantu abazimbye akeedi mu Kampala n'abakyusizza ekibuga n'abafuusa ensonga mu Uganda bwe bakubuulira gye nvudde waabwe weebuuza baavaayo batya. Teweenyooma. Ebisoomoozo ery'omuwanguzi bireetawo embeera ey'okuvuganya ne bwe kuba nga kuli wakati we ng'omuntu gwe kennyini weevuganye. Ky'oli olwaleero ne kye wabadde eggulo tebirina kubanga bifaanagana. Ky'oli olwaleero ne kye wabadde eggulo tebirina kubanga bifaanagana. Eggulu bw'obanga wabadde ozitowa siringi mutwalo, nakati ng'ozitowa mutwalo, n'enkya ng'ozitowa mutwalo, teweewaana mbuuze maintainings obugagga. Obugagga bulina okukula. Olina okwevuganya. Eggulo kye nabadde olwaliro nkisingako kyekiri kye nabagamba nti buli lw'okuza birthday buli mwaka gwe weeyongerako weekubemu pulaani eggulu wabadde otya, leero oli otya, omwaka ogujja oli otya. Bw'olabanga eggulo yeesinga leero kitegeeza nti olina okwekyekinga. We waasobye. Kyekiri kyagamba nti ebisoomoozo ery'omuwanguzi bireetawo embeera y'okuvuganya ne bwe kuba nga kuli wakati we ng'omuntu. Bireetawo embeera n'obeera nga buli kadde oyagala ebikusoomooza obivuunuke, ate nga buli luvannyuma lw'okwongera ate nga buli luvuunuka lukwongera buwanguzi. Ebirowoozo by'omuwanguzi kikafuuwe okuwummula singa abaawo ekyokusoomooza kyonna okutuusa nga akivuunuse. Togamba nga mbeera nti nze muganda wange nabivaako, ensi ndaba ndabe, nze kasita ndya n'ennywa, ebisigadde kati ntukole ki? Munnange ffe twebaka bwebasi, anti emirimu baagiggala, ku mulimu baatuyimiriza, kati tukole ki? Tewessa mu comfort zone. Ate woomanyira nti enkulaakulana yejja buli lw'ofuna omutwalo ne gukulaga nti togukumala, n'otandika okuyaayaanira akakadde, bw'okafuna n'ogaa tekamala. Y'ensonga lwaki mugaa nti naye abagagga tebakkuta, abagagga be basinga okwagala ssente. Naye omwavu afuna 2,000 n'asula nga yeebase. Omwavu bamusasula busasuzi musaala gwe ogw'omwezi n'asaba liivu asooka azirye. Naye ng'omuntu ataazimuwadde eyaziwadde ne bakozi banne tannasaba liivu, anoonya bwagazi ya empaya ye. N'olwekyo buli muwanguzi lwafuna ekisoomooza kimuyambako okuzuula ensobi ze. Buli lwayita mu mbeera bw'etyo amanya bumanya nti waliwo ensobi mu byakola eyeetaaga okutereeza. Tosobola kumanya nsobi yo oluusi nga tomaze kutomera. Waliwo akantu k'otomera. Nze kati kambawe true example. Bansibako ettaka nga liriko caveat nga baalisiba n'ensiriikirira nti naye bwe nayongera kugamba nti nina okunoonya okukola nga saaki ku ttaka ly'engula, bankwatako n'emmotoka ng'eriko ebipapula 4 nga bizze bikula. Emmotoka nga ya bipapula 4 nga bansaba 60,000 bagimiriza nateeta omusajja n'ateekamu akuuma bw'ati. Nanyimiriza. Neŋŋaaki nenyimirira bulungi. Najja naga gentleman how are you ne mugamba mu fine. Kiyaddako okumbuuza nti emmotoka yaani eno. Ne mugamba yange. Nambuuza wagijjawa. Kati omutima ogwasooka okunkubira ne ŋŋamba oba ndi mu mmotoka nzibe nga nagula nzibe. Naŋŋamba eraga erina ebipapula 4. Bakukwata emirundi 3 ng'oyogerera ku ssimu, omulundi omulala wayisiza w'otalina kuyisiza. Bipapula 4. Ogenda sasula 60,000. Nga ne risiti zabyo zifulumye. Ku polisi yenatete wennyini ne nyambuka waggulu ewa OC traffic ngenda tuukayo nga bambi abaliyo bammanyi ne mbannyonnyola ne mbagamba amazima ne ngakale ne bampandiikira ebbaluwa mu mute agenda sasula mwezi gumu. Naye namala kufuna buzibu ne nga nti ng'onaagula emmotoka osooka gikyekinga ne mu multiplex
n'okakasa teriiko bipapula bajja kusiba emmotoka ye bakusasuza obukadde mu Kampala awo nga eyali agivuga yadduka ne risiiti y'abasajja. Kakati ebyo byonna omuwanguzi buli kizibu kyafuna kimuleetera okuyiga n'ataddamu kukola nsobi. Tewali muntu yeewala kukola nsobi, naye bw'okola ensobi n'oddamu n'okola ensobi n'oddamu n'okola ensobi weetaaga kuceekinga. Olina okukola ensobi n'ozuula w'osobereza n'ogigonjoola. Kyova olaba omuntu omwavu w'ebirowoozo mu buli mbeera afuna kye yeekwasa, tanoonya solution, anoonya kyekwaso, anoonya answer. Era buli nsobi oba buli nsonga aba n'ekyokuddamu, taliyiga. Ekyo tukitegedde. Okusoomoozebwa kuwa omuntu embavu n'azuula ensobi ze n'akola bwe zizingirire okuzitereeza, n'ekiddirira kwe kutuuka ku buwanguzi. Abaalemererwa tebatera kwewa mukisa kuzuula nsobi zaabwe, kubanga ebiseera ebisinga baba balowooza nti kye bakola kye kituufu, si kyenva okubagamba, era nga kiba kizibu nnyo okukkiriza ensobi zaabwe. Omuntu atakkiriza nsobi ye buli kaseera anti kaakati olaba, anti kaakati olaba, gwe lwakuba tompuliriza, gwe lwakuba nze tonfaako, gwe olowooza oli ye mutuufu. Abantu abo mubamanyi nammwe. Ekivaamu bafuuka basengavudde mu ngazeemu nga baddiŋŋana ensobi ze ezimu ebbanga lyonna ery'obulamu. Okulemererwa ne kubafuukira kwa lubeerera. Kawandiikibwa Hamis Kiggundu. Bakiyita obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza. Omuwanguzi singa afiirwa buli kimu ky'alina nga kiva ku nsobi ze yakola, tatera kulwawo kuddamu kusituka kudda ku luguudo. Kimwanguyira okuzzaawo by'aba afiiriddwa, kubanga olugendo aba yalutambulako dda era ng'alumanyi bulungi. Ekyokukola akimanyi, ne kye kyetaagisa okutuuka ku buwanguzi aba akimanyi. Ensobi n'okugwa tebisobola kwekiika mu kkubo lya muwanguzi. Era nga minzaani y'obuwanguzi bwabwe esinziira ku ngeri gye baddamu okusituka singa baba nga bagudde. Y'ensonga lwaki olaba omuntu ng'abadde yasiraanye n'ogamba nti ono agenze, ogenda okulaba mu bbanga ttono ng'asituse omulundi ogwo ng'azza engulu. Totyanga kugwa. Ebizibu by'oyiseemu togambanga nti nze nkomye, kaakati ngenda kuzzaako nki, nze nse neeganye, nze mu bulamu sirina kyenzizaako, nze kaakati buli kye mbadde nkoze kigenze, buli kimu embeera ekitutte. Yes, kikongera obuvumu. Embeera ekitutte. Baawo akugobye mu nnyumba, osigadde bwa nnamunigina. Mukazi wakulemesezza ewaka, osigadde bwa nnamunigina. Siraba lwaki omusajja ogoba famire yo mu nnyumba obagobere mu muzigo. Toba musajja. Omusajja bwe mukyankala n'ewaka, kwatamu essaati zo 3, empale zo 3, engatto zo 2, genda onoonye amaka amalala. Eno ennyumba esigaddewo y'abaana bo. Lwaki ofa? Kitegeeza nti gy'ogenze bw'obanga ennyumba yaliyo, ogenda kulwana nnyo ozimbe ennyumba endala, oweze ennyumba 2, wadde eno tokyagisulamu, naye yiyo. Kubanga omukazi tasobola kuwasizaamu musajja mulala. Naye n'osanga amaka omusajja ng'agugulana n'omukazi, va mu nnyumba akola nedda. Omuntu buli lwafuna obuzibu anoonya butya bwabuvaamu. Ate abantu abavumu bw'afuna obuzibu bw'atuuka okusituka, asituka n'amaanyi mangi ng'oluusi tosobola namukwata. Akadde tekatukutte mugamba. Tetutandikire wano. Obamba we ekigambo kino. B'okolagana nabo oba ab'emikwano. B'okolagana nabo oba ab'emikwano. Tujja tandikiraawo munzikirize. Kubanga walungi nnyo, ate njagala mbatandiseewo nga ffenna tuli fresh. Bwe tunaava ku b'okolagana nabo oba emikwano, tujja kudda kuwagamba nti enkwatagana. Bwe tunaava ku nkwatagana, tujja kudda ewagamba okwekaliriza n'okwolesebwa. Bwe tunaavaawo, tujja kudda ewagamba obutassa mukono. Ebyo bwe tunaabiyiga,
obulamu bwaffe ogenda kukyuka. Njagala kubibaza abampeereza message ez'enjawulo nga mugamba Mwami Lugonvu otukyusiza, Mwami Lugonvu programu eno enkozeemu omulimu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Akatabo kano bangi abakafunye ne bagamba nti nze okuva natandika okuwuliriza nagenda ne nkagula naye amazima gennyini tekakuleka kyekimu. Nkakasanga ebigambo by'owulidde we tubadde tusoma ewagamba nti ebisoomooza tebikulese kyekimu, era olabye abanafu bwe beeyisa beekwasa nnyo. Buli kaseera baba ne ansa, buli kaseera baba n'ebyokuddamu, ne bwakola ensobi takkiriza nti akoze ensobi, ekintu ekyobulabe nnyo. Baana ba taata, nze Ssentongo Frederick Lugonvu, oli ku Lugonvu Show. Mbaagaliza birungi byerero. Obanga oli mupya yongera okusubscribinga, okulikinga, ate oba oliawo n'okusharinga oba ebintu bitambule bulungi. Mbaagaliza birungi byerere ne mbaagaliza wiiki ey'obuwanguzi. Tugenda kumalako omwezi ogw'omwenda. Ebiganye mwezi ogw'omwenda biteekete okolabe butya bw'ogenda okuba ng'obikola mwezi ogw'ekkumi. Wabula togenda kusobola bituukiriza mwezi gwa 10 nga totegedde lwaki mu mwezi ogw'omwenda biganye. Bw'ona amanya lwaki mwezi ogw'omwenda biganye n'ozuula waawe wasobezza mwezi ogw'omwenda, kitegeeza ogenda golola ensobi zo omwezi ogw'ekkumi guleme okuyitako. Mbaagaliza birungi byerere.